ebyo byonna obukodyo obungi mpozi nga tudduse ate nodda mu gallery olabe ekigenda mu maaso nkyagala kyetegeeza mpozi nga ngamba we mbasiro siri wali nziruke ngende mu gallery koleki mbeerewo ndabe neze nkubulya nga sikukisa tewali muntu n'omu musanyufu okuba nti no Zaake yagobeddwa mu commission nange kamwa kwogera siri musanyufu tubadde tukyali awo atukubiriza n'agamba nti kagendeko ebweru ayinayo emirimu emitongole era nnyabo tukwagaliza olugendo olulungi beera bulungi era Mukama akukomyewo bulungi naye no kyolese kyokya tuli bubi naye bannaffe bali saidi yeero abayogera n'ogira okumugwa mu bulago nogamba kati ate ayogedde kyekyo kyayogedde kyaki wandikomyawo oyogedde kyaki ng'oli adifendinga ekintu ekifu nga naye abeewaabwe bamuweereza nga ye abeewaabwe ne basula enjala naye nga Zaake afulumye netugyogerako nekiggwa minisita tumusuubira okujja ne ripooti atubuulire nti economy eri gwomanyi okubeera parliamentary commission bakuwa omusirikale mafuta ga bwereere allowance olinya ennyonyi saawa yonna gy'oyagala naye nga yensonga teyabaddemu yokka bagambye waliwo yasobya ku ddereeva n'agamba nti waliwo olwe bamusaba emmundu n'agigaanira. Uganda Eyenkya Baniriza nnyo nate abali ku mukutu abalungi abeekumidde ku Uganda Eyenkya nze muzukulu wa Gamunga Moses Wamala tuli ne Honorable Engineer Richard Sebamala wa Bukoto Central. Of course tugenda kwogerezaganya ku nsonga speed ya yiri ensonga ya censure eya Honorable Francis Zaake Butebi, what it means to the parliament sako neggwanga lyonna. Mixed reactions zibadde of course nga bamubakkiriza nti there are a lot of patent issues zebasobola okubeera nga boogerako naye they took time to debate, have the motion okutuuka n'okola okulonda na byonna bannayuganda bagamba babasindika mu parliament ekyo kyali tekigwanidde. What are his views n'ensonga endala mpitirivu etugenda otunuulirako. Honorable obulamu buli butya eno ssebo? Obulamu bulungi neyanza okuba nti nno tusobola okwogeramu ne tubuulira bannayuganda kino nakiri ebitutwala mu maaso. Akadde kayiseewo okuva we twesanga naye kiba kirungi ne tukola ki ne tubeera n'ensonga entuufu ne side gye zirina okubeerako. Nolwo ensonga eyo ndi musanyufu nti wendi leero ate twogere ku nsonga z'eggwanga. Bannayuganda nsuubira nti no kati ebintu biri waggulu biri mu buseere biki ebyo ebibaluma kuba nti no bbeeyi eri waggulu buli kimu kiri waggulu sabbuuni sukaali ate bannayuganda bayagadde sukaali ne basuka ne sabbuuni omunnyo n'ebirala era kati oba oli mugezi n'obwogenda bugenzi mu kyalo n'ogaba munnyo gwokka abantu bakusaamu ekitiibwa ne sabbuuni yekka bimala munnyo ne sabbuuni biba bikumala erinnya ly'okujja nti gundi agaba wali munnyo ne sukaali naye tetwandyagadde bannabyabufuzi baffe batumanyire ku ebyo twandyagadde batumanyire ku birala masomero malwaliro nguudo ebirala ebintu ebyatuleeta wano. Tugende straight to the point censure oba motion y'oku censuringa omukulu Zaake Francis Zaake Butebi. First and foremost, was it called for era kyagwanidde okubeera nga kikolebwa? Ekizibu ekiriwo nti abantu bangi bayimiridde ku nsonga eno ne bawuddisa abannayuganda bangi ku nsonga eno engeri gye yatambudde. Kyamazima waliwo okweyisa obubi oba waliwo empisa embi ezayolesebwa ku sayidi zombi. Deputy Speaker okuyimirira oba okutuula mu parliament n'agamba nti wadde mukulu Zaake yakubwa naye yasobola okudduka n'atuwangulira gold medal. Ekyo kyali kibi nnyo era oli aba yakubwa kimuwuliza bubi. Era omuntu okuyimirira mu maaso g'abantu oba mu maaso omanyi abantu kye batamanyi nti social media kasooteeka social media mawulire nga bwe tuli wano mawulire nti kasooteekayo akantu katono nnyo bwe kati n'ali e London akasoma akafuna siga NTV nti bagalaba mu Uganda olwa NTV naye zino endala zonna za NBS kati ziri ku mutimbagano ate zino ebyaffe bye tukola ate bidduka speed n'okusinga abiri
kubanga wa NTV amawulire ajja galinda ku ssaawa emu naye kati wano twogera ekintu naali era nda nakifuna ku ssaawa eno yennyini so omuntu okudda ku gundi n'agamba sagala kukozesa bigambo byennyini bye yakozesa naye mu bimpimpi yagamba nti omukubiriza w'olukiiko ng'ali wakati mu lukiiko olukubiriza eggwanga olw'eggwanga olukiiko lw'eggwanga ng'alukubiriza ye ng'omukyala yasammula oba yeemaliramu okiwulidde ekigambo ekyo bwanga bannayuganda ekyo kye yayogera yamala okyega kyendegeeza gwali eyo njagala okiwulire nsaba onsonyiwa omwana omuto nsaba onsonyiwa omuzadde akiwulidde kye yayogera eri omukulembeze nate ng'akitadde ku mutimbagano buli muntu akirabe tetuyinza kugamba ye agamba nti si ye yakikola waliwo omuntu akozesa amannya ge ne email ye n'abantu abalala era be bakola ki be bakiteekayo naye nga mu mazima ddala kati gwandaba oba atulaba bw'okiwulira nga kyogerwa ku mukulembeze wa paalamenti namba 3 mu ggwanga ku buyinza bw'ayina bw'oba owulira nga olaba olemu okuddamu maamawo ng'akugambye ekigambo ono omukyala ayinza okuba nga namba 3 naye nga mu ggwanga waliwo bangi abamuyita maama era naye yennyini bwe yabadde mu paalamenti ku lutako olwo oluzibu ennyo lwe twali ffenna nga tuyimiridde ne Zaake omanyi kati ekizibu kibadde kya bintu bibiri empisa n'amateeka kyekirina okukuba kinne waakyo ng'omukulembeze omutuufu waliwo ebintu by'okola ki byeweesonyiwa nze nabadde mmanyi nti mu mbeera yonna kino kintu okivaako n'okireka si lwakuba tolumiddwa si lwakuba naye okivaako n'otakireka kukola mawulire era singa olunaku lwe yakiteekayo teyakiwa makulu era tekyandigenze wala kyandibadde awo ne beevumira ku social media katona awo ne kigenda naye olwakiwa amakulu ne tumanya obuyinza kyeki nga nange mu Uganda wano waliwo abantu abalina obuyinza abantu balina obuyinza ate tuyinza okwekaza ne twewulira naye obuyinza twabulozezzaako ne tubulaba kiki kye weetaagisa era kiki kye bukola omusakazi yagamba nti ku ekyo ky'oyogedde katulabe gye tunaggwera era obuyinza n'abukozesa era ne bwe twekola tutya ne bwe twevulungula mu bulangiti ne bwe twegenda mu ttaka Zaake takyali komishona ne bwe tugenda mu kooti ne tukola biki leero we twogerera okuva we bamuyita paka kati takyali komishona awo kikubuuliza ki ng'oggyeko obuyinza nti olina okubeera n'empisa ate ku kaseera ng'onyiize nnyo ng'omukulembeze lw'olina okubeera ng'atalina ky'obadde Nelson Mandela oyo yagamba nti mu bintu byonna ekikyasinza okuwangula omuntu wa bulijjo naddala akulwanisa kwe kubeera omukkakkamu kwe kubeera omuntu mulamu nti singa ebigambo ebyo byonna byayogerwa mukulu Zaake olw'obukulembeze bwe mulabamu jjukira yaliko ne guild president n'asirika busirisi n'abanga atakiwulidde bandivumye omukyala singa nakati bakyamuvuma naye olutambi lwakyuka omulundi gumu ne luva ku sayidi y'omukyala ya Zaake eyatandika ensobi ate ne ludda ku sayidi ya Zaake eyamuddamu naye nga kati singa tukyali kwoli so obukkakkamu n'obuntu bulamu bumala bingi naddala ng'oli mukulembeze so tugenda mu plenary era ebintu ne bitambula wajja kubeerawo okwekaza ezita ate amateeka tegagobererwa bano abasajja abatuula mu kizimbe ekyo be bakyasinza okusoma amateeka era be bakyasinza okumanya amateeka engeri gye gatafutirwa si lumu ebiri nga batugamba nti no kino na kino oba kyoleta amending the agenda oba the order paper si lwe lusoose bulijjo tuyinza okuba nga waliwo bye tuli mu kukola then ate waliwo looni gye baagala okuyisa ne bajja nagamba bino bigira birinda looni eno tugyetera kubanga oluguudo lwayimiridde
oba ekyo si kyekisoose so ekyo tojja mukwata muteeka nti teyakikola ekyokuba nti no ye omu gwe baali bavumye ate nga yatudde mu ntebe conflict of interest naye ate era etteeka ligamba nti palamenti ejja kuyaringibwa sipiika sipiika mwennyini taliiwo deputy speaker yaliwo kati ani eyandikikoze era ye yandikikoze ogende ogambe nti nokoramu bagamba nti aa olwa covid basalawo ne bagamba nti tujja kubeera batono mu palamenti nga bwe bakoze eki bwe babadde tujja kubeera batono buli side ejja kuleetako 100 era olaba abantu abalonda baali 165 sajja kugamba nti twagamba buli omu aleeta 100 abalala basigale ku mutimbagano era bo amannya 10 aganaabeera mu plenary buli lunaku bagawandiika bagaleeta ti bano be ba independent bano be basirikale abajja okubeeramu bano be ba NRM abajja okubeeramu buli lwe tuba tugenda mu plenary batubuulira nti bano 10 be bajja okubeeramu abasigadde monna babateeka ku mutimbagano n'eri etteeko ojja kwesanga nga nali akoze eki aliyiseeko so olw'olumu ogenda okulaba ng'omuntu akukubye penalty ekyadikola muteniza okuwakanya mu kwabo bagamba half of the number half yaweze ekitundu ky'abantu kwa muli 400 and plus nti twagamba nti mu parliament tetulina kubeeramu ffenna bina twagamba mu palamenti tulina kubeeramu obutasukka 2 okyagala kyendegereza kubanga olwa covid tetulina kusukka 2 so tosuubira abantu bina kulondera mu palamenti gye twasalawo era etteeka ne liyita nti tutuulengamu 2 abasigadde babeere ku mutimbagano kati mwana ajja n'akugamba nti abasigadde balondedde ku mutimbagano kyenjagala okutunuulira muganda wange waliwo ensonga nga bw'ogambye gye tutandikidde nti bannayuganda balina ensonga ezibaluma naye ate eyo si ensonga esinga obukulu muganda wange bw'obeera ng'oli mu ggwanga nga wajja kulwanisa Museveni kuva ku bukulembeze bino bye tulimu ffe nga opposition si bye tulina okukola so owa opposition yadagwanyidde okukyavoidinga nedda kyembabulya kiri bwe kiti leero we bakugamba nti maama wo mulwadde nnyo okola ki maama mulwadde nnyo okola ki of course ngenda jali okufollowing up nengenda mu ddwaliro nabiki naye ebyo okugenda mu ddwaliro ebyo byonna obikola naye nga kiki kyotaasa bulamu so the ultimate goal nti leero we bakugamba nti omwana wo mulwadde nnyo era emmotoka emutomedde oba biki odduka misinde genda kulaba omwana wo tafa bino byogenda mu ddwaliro is a process naye omwana wo takola ki tafa now tuli mu parliament gye tuwulira nti abantu 105 ng'oggyeko Zaake tewaliwo mulala asobola kufuuka commissioner okyagedde nkuddiramu abantu 10 n'okusoba abali abantu 10 n'okusoba balinganga ndowooza 10 abantu bali 10 abantu bali 10 awo abantu betusuubira nti abantu akukyala baagala opposition n'abenaremu bennyini gye bali abaagala okubeera ku side opposition naye kale tubale nti no ekitono ennyo abantu 10 n'okusoba tekuliiko mulala ayinza kufuuka commissioner okuggyako Zaake kubanga ekifo ekyo tebakituggyeko ekifo ky'opposition gwelina yoyo kati opposition yegamba oyo omu yekka gwe yina era yekka gwe twagala kuba commissioner nkugamba nti nze kino ekintu nandikiwadde nnyo amakulu era kyandinyumye nnyo nti singa Zaake ava mu parliament ava mu commission ekiddako kintu eki kimu nti ekifo kino tuddamu ne tulonda n'olw'ensonga eyo side y'NRM ebinamu 2 bigenda tusinga naye wadde Zaake avudde mu commission ekifo kisigadde kya opposition era ffe tugenda okuzzaayo omuntu kati tufiiriddwa ki birowoozo ki bye mubadde mwagala Zaake atwale bye mutasobola kuwa opposition munnammwe mulala oba tegera endowooza yange so olutalo lwe tulwana lwa mwana kufa oba tuli mu kuzannya buzanyi tuli wakati awo kubanga omwana singa tugambye
omwana emmotoka yemutomedde tatufaako katudduke misinde naye ekifo tukyakiina ky'opposition era n'omuntu agenda okuddayo opposition era bali bagamba mutuleetere omulala bamulinze mumugamba ate tubawa mulala oyo gwe tuyina mu 100 mu bonna kali oyo gwe twagala abeerewo kiyinza otuyambako kubanga kati byonna gye byagenze tugendagenda mu kooti ye remedi yokka genda mu kooti era kulaba nti amateeka bagataputa buki bubi okyega kyentegeeza okkiriza nti no wano mwina obuyinza ku makooti era osuubira nti no kooti ejja kusalawo kye mwagala oba zaala okkiriza nti banaabawa kooti enaabawo ensala ennungi oba tugenze mu zaala ekyo ekyakyenkugamba abantu nekyakye balina okumanya commission ya parliament kyeki commission ya parliament yalinganga taata ewaka ow'amaanyi oba PTA oba board y'essomero oba ekitongole ekikulira ffenna tujja mu parliament naye ekitongole ekisalawo musaala gwa sente mmeka mafuta kigona akozesa ani gwe baba bawa omulimo ani gwe baba bagoba ani gwe obuyinza bwa parliament bwonna bubeera mu parliamentary commission era mwabatuwuliriza bwe muba mutubuulira nti omuntu bwakeera ku makya n'ayimirira n'agamba eggwanga nti gwe wasamula ng'oli mu lukiiko oyo ye muntu alina okubeera ku lukiiko olwo ekyo nkibalekedde nekiddayo n'oli oli eyagamba nti oli eyakeera n'agamba munne nti wadde baakukuba okyega kyendegeeza wadduka n'owangula 10 ye muntu alina okubeera ku lukiiko olwo ekyo nakyo nkibalekedde mwe bannayuganda kubanga kati olutalo wawe luli olutalo lwa mpisa n'amateeka naye gye biggwera byonna nga ffe tulina okukola bannayuganda kye baatutuma bannayuganda tebalina kiraa kye baatutuma okujjako embeera ennungi n'okuddayo nga tubagamba Museveni avuddeko Honorable Mpalamenti wabaddemu okulonda okwo nga kugenda mu maaso nze nvaamu nze omanyize siringanga bano bamemba ba palamenti abalala nti ontwala butwazi mu nkwawa nze ndi muntu eyeesalirawo ku kaseera kenkola ki kenjagala nti bwe nali ngenda okwesimbawo ebukoto sirina gwe neebuuzaako tewali nakeera ku makya ne neesimbawo ennyumba yange gye yali eri ne basalako n'agamba lina eggombolola tuligasse ku site nti wadde mulisazeeko nzija kubanga gwe vice gwe njagala owummule era ne ŋŋenda eri na kino bwe kiri osobola okusigalamu n'otalonda osobola okusigalamu okuyiga wakati awo mulabaawo ng'abantu bavuddemu bano beekalakasizza obwama buba bungi n'ebigambo bingi nnyo byolabaawo oli n'aba ng'agenda kusituka agenda alonde ono n'amukwata omukono n'amugamba togenda naawe togenda gwe kati eyafulumya ekyo oba tewakirabye nti ani akkiririza mwana gundi wakwata gundi omukono gundi tagenda ebyo byonna obukodyo obungi mpozi nga tudduse ate n'odda mu galali olabe ekigenda mu maaso kyagala kyetegeeza mpozi ng'ongamba wemba siri wali nziruke ngende mu galali koleki mbeerewo ndabe neze nkubulya nga sikukisa tewali muntu n'omu musanyufu okuba nti no Zaake yagobeddwa mu commission nange kamwa kwogera siri musanyufu era siri musanyufu ku bigambo deputy speaker byakola ki byayogera nze nali ku side y'okuba nti no bateese naye kati ng'ekizibu kizze tetusobola kuleka kakundi ako k'abantu bameka kutandika kuteeseza palamenti nga tetuyinaamu waffe tulina okubeeramu n'owaffe atubbirako nawe waaye bano baagala kuyisa kino kati omuntu oyo taliiwo naye komishoni etuula era esalawo ebyokukola saawa eno mulina eddibu saawa lino nze mpulira nti tulina eddibu tuyinza okugamba nti oke tugende mu gundi era tetujja kuwaayo muntu netubiteekamu ebyobufuzi netukola ki naye twetaagayo omuntu obwaffe bano boolaba bakaggwa ensonyi babba n'emisana ttuku nga buli muntu alaba ate kati olina eriiso limu nalyo olijjeeyo gye lirina okubeera okyagala kyendegeeza nze ekyo anyway mukama waffe wagamba ffenna nga tugoberera yasazeewo n'agamba tetugenda tuteekayo muntu era tuli mu kugoberera naye independent mind and independent view tulina ku bantu 10 tekusobola kubulako gwe tugira nga tuteeka after all tusobola okugira nga tulina gwe tutaddeyo olunaku bwe lutuuka nga oyo tetukyamwagalayo ng'omusango tuguwangudde ne tumugjayo ne tuzaayo Zaake waffe byonna bisoboka with your independent mind honorable okyagala kyendegeeza nti leero tusobola okugamba nti Zaake bamugjeeyo nti ye
tugira tuteekayo kiyaga kiyaga ng'abeerayo ng'atuula okyega yakyendegeeza bw'aba ali eyo kiyaga atudde Zaake tugenze mu kooti tuwangudde nti kiyaga gwe ndowooza twakugjayo lwako Zaake ddayo otuuleyo okyega yakyendegeeza naye tosobola kuleka parliamentary commission kugira ng'etambula butambuzi ate toyinza butamanya nti nabano bennyini abagamba Zaake bamugobye Zaake waffe bayinza n'okuba nga nabo bakirimu tobuusabuusa awo ebyobufuzi we bitabukira n'abaana abali mu kukaaya nate Zaake waffe bwe badda ewayi naye Zaake era ye yandibaddeyo niwe badde mu mabbali nga boogera kira okyegera kyendige so olw'olumu ebintu bino abantu bano mubatunuulire mu maaso mulabo babe boogera emisana ekiro n'emisana bye bakola ki be bali oyinza okwewuunya nga naye kankubuuze olowooza abo abantu abo abali ku paalamenti bonna obwa pulezidenti tebabwagala nedda njagala ombuulire mukulu Mwanga Kivumbi obwa pulezidenti abwagala mukulu Mpuuga obwa pulezidenti tabwagala mukulu Sseggona we babumuwa abugaana Nambeshe we babumuwa abugaana njagala ombuulirayo omuntu awo agamba nti nno yenze we babumpa ntunula eri obwa pulezidenti sibwagala mu kizimbe ekyo buli muntu alwana oba azanya politics amuyisaawo ku kaseera ako Zaake okubeera mu kifo ekyo kibadde kiruma ba NRM bokka Zaake okubeera commissioner olowooza kibadde kiruma ba NRM bokka kyoga mulimu n'aba opposition kugambye olowooza tewaliwo babadde bakyesunga nti singa osanga anaabeera nze nze siriimu kubanga nze mbadde naatera okukikubuuza waliwo nedda akakundi weekali akalina okubeera mu kifo ekyo tukamanyi gera kyetegeeza naye olowooza tewaliwo adde agamba osanga kati we bwavaayo tumanya akalulu kayinza okugwa ku nze naye gwolowooza ekifo okiyita kyakuzannya bw'ebanga oli ennamba 3 y'eggwanga mmwe mumuwa ebyokukola mmwe musalawo ku bintu ebisinga obungi byabasazeewo gwomanyi okubeera parliamentary commission bakuwa omusirikale mafuta ga bwereere allowance olinya ennyonyi saawa yonna gy'oyagala naye nga yensonga teyabaddeemu yokka bagambye waliwo yasobya ku ddereeva n'agamba nti waliwo olwe bamusaba emmundu n'agigaanira ezo zonna allegations n'olw'ensonga eyo abantu baffe baleme kubeera ku nsonga emu omanyi olowooza si scapegoat kuleeterako ebyo ebirala byonna nedda bagambye conduct enneeyisa kati n'ebyo byonna mu nneeyisa baabisomye tujja kulemera kugulya omusango gwe twalaba ku social media naye nabino nabyo babireeteddeko mu mabbali ti olunaku bwe ruti bakusaba emmundu n'okyankalana olunaku bwe ruti dereeva wamuyisa buuti kwegamba ebyo byonna byajjiddemu kati bwe tugenda mu kkooti ne bagamba kino yakikola mu bukyamu kawaayiro kano okumugoba kyali kikyamu naye okusinziira ku kano na kano butuufu era nga waliwo dereeva n'agamba kituufu n'omusirikale ne bamuleeta mu kkooti n'agamba nange namusaba emmundu n'agaana olwo nga tuddawa olwo kkooti tebatuwangudde nga bikyuka olwo tebikyuse bonga baleeteddeko n'obuwaayiro obulala bana abasajja kyenkugambya bali mu kizimbe ekyo tebeebase batubba misana nga tulaba batubbira mu tteeka batubbira mu biwandiiko kati wano nti naye kino webakiwanda katwongereko naguno kati dereva wa Zaake bajja mulita bamuteeka wali mukozi wa gavumenti omusirikale bamuteeka wali nga mujulizi deputy speaker yetajja genda jaga kale ogwange emusonyiye bagambe okusinziira ku guno agusinze allegation tugijjeewo naye okusinziira ku zino ebbiri era enneeyisaaye tegwanidde kubeera kino nenga tuli ku ekyo instead of debating patent issues tuli ku ekyo obulumi butuluma abantu baffe batubuuza ebijimusa abantu baffe batubuuza sukaali abantu baffe batubuuza sabbuuni abantu baffe batugamba ebbeeyi yeekalamye eddagala ly'omuddo baleeta fu obutimba eno abali mu kuvuba buyingira nga balaba bwe bakola obugula ne babuleeta awo ate bwe batuuka okuvuba nti ate kano kuwaguze kafu ate nga be bakasasuziza omusolo ne UNBS yakakebedde kwegamba tuli mu nsonga enguudo mbi tulife abali mu nkuba enguudo zifuuse mbi nyonyonyonyo nakugamba luli nti omusajja yasaba
nti ye wadde babawadde obuwumbi 5 obwagundi obwenguudo okuziddabiriza ye ayagalako 4 bwakubeerako awo ng'alabako okyegera kyendegeeza presidential welfare ogimanyi kulyako buli awo kuwaako bagenyi bakukyalidde kutambulako genda bweru kwegamba sente zokozesaamu awo mu bulamu bwo sente zokozesa mu bulamu bwa bulijjo ye yali ayagala 4 mwemusabye zanguudo yagamba wa 5 naye nange ntwala 4 zange zakwebeesaawo okyegedde ezo ensonga zonna zikyali mu kkubo batuleetedde budgetani police statement zazze ezabiki ebigenda okubeera mu budget y'omwaka ogujja ebintu bingi babisaze budget zonna za masanyalaze za KCCA zaki zonna bagenze bazisala bagamba omusolo tegukyajja kubanga covid ensonga parliament zirina okukolako ompitirivu tubadde tukyali awo atukubiriza n'agamba nti kagendeko ebweru ayinayo emirimu emitongole era nnyabo tukwagaliza olugendo olulungi beera bulungi era mukama akukomyewo bulungi naye no kyolese kyokya tuli bubi batubuuza tetumalina ate nze mmanya nze siri ku level natuuka atali commissioner yabadde alina okumanya wuyo ali ku katebe bamugobye otegeera agenze abantu batubanje enguudo singa nkubuulira abantu batandise n'okufa stress oli agenda n'abala n'agamba ngenda wenkolera ninawo renti wembeera waliwo renti byentunda tebikyagula abantu tebakyagula kyenyambala ezipale eyulise omwana ku ssomero bamubanja se balina visitation bangi bazeewomye tebagenze batya ba headmaster bagamba omwana addayo naye kwegamba ate maama ndi mulwadde tomanyi ddwaliro lyakumugamba onamugamba ogenda wanti erya gavumenti temuli ddagala ate erya private sente toziina mu nsawo ate lya bbeeyi emwanyi zogenda okutunda tezirina katale okyegera. Honorable, don't you regret being part of this mockery, this parliament? Don't you regret? Onakulwa leero mukulu Nsibambi abadde ku mukutu ogumu n'agamba nti bino si bye nasuubira nga nzize mu parliament naye nange bino si bye nasuubira. Bino byolimu nawe tulimu si bye twasuubira. Ffe twasuubira okujja mu parliament twogere ensonga ssemasonga eziruma abantu baffe ne bwe tutandikira ku kasente katono akaliwo naye tulaga abantu baffe tubalage nti gye tulaga waliyo ki essuubi. Okeze babye bazibbye era bakyabba naye ne bwe tutandika ka budget katono naye tulaga abantu baffe nti essuubi gye riri era lulibo olwo mu myaka 5 10 embeera ya Uganda ejja kuba ekyuse nnyo kubanga bino bye tugenda okuleeta na kugamba twajja nga tulina ekifaananyi kye tulina naye bannaffe bali saidi yeero abaayogera n'ogira okumugwa mu bulago nogamba kati ate ayogedde ki ekyo kyayogedde kyaki wandikomyawo oyogedde kyaki ng'oli adifendinga ekintu ekifu fo kyaffe n'okuyimirira ne tugamba nti bannaaye zino ensonga za Zaake si zenkulu tusooke tumalirize ebirala kino kijja kujja bw'onaavaayo n'oyimirira tebajja kudda oli n'ayimirira n'agamba nedda parliamentary commission yemu ku bitu tetwandyagadde muntu kubeera ku commission nga talina mpisa na kino kikulu tusooke tumalirize kino n'omutunuulira nga naye abeewaabwe bamuweereza nga ye abeewaabwe ne basula enjala naye nga Zaake afulumye ne tujyogerako ne kiggwa. Minisita atumusuubira okujja ne ripooti atubuulire nti economy eri tugenda okutunula eri nga minisita ataaga siriiwo musooke mugende muwummulemu paka lwendi bayita tugenda kuwummula tetuli twali tuwummudde era lwe twawummula wiiki nga obeemu n'ekitundu paka lwe baatuyita nakakati tugenda kuwummula era bannayuganda abali eyo nzijuka nga nali mbasaba obwa sipiika nga mugamba sebamala mupya tanaba yakajja ne byayogerako tabimanyi tanabitegeera ne mu parliament tatuulangayo bino bye twasuubira bino kati njagala okitegeere nti bino bye twasuubira kati obeereyo nga oluliro gambe naye wakiri singa oba tulina gundi
kalyonso mukadde akwasiza ku mmere ye babagamba nga baatuvuma ano bayogera buli kimu kati oyo yakatuuka talina nakyamanyi era biki kale odo abaddeyo kale mulabye nti byateesa byamaanyi nnyo okusinga kuseba malabe yanditeeseza singa nasigala mu engineer bwange wakiri naye wendi era abantu nino bakola ki okubateeseza bantu bange sigenda bateeseza paka speaker bwali tuyita ekyokubanga yagenze temutubuuza ku bbeeyi y'abintu eyekalamye eyo temubitubuuza leero temutubuuza ku bbeeyi temutubuuza wala ebintu talina natubuuza bijimusa bikyebya temutubuuza mujja bitubuuza nga tuzzeemu okukola ki okutuula ensonga yammwe twajanjizza mu paalamenti gyeri naye tenaba kuteesebwako mukama waffe taliiwo ekirala kyesaagala mukole kwe kwekubagiza ennyo ekifo kya commissioner kikyali ky'opposition era bakama waffe baliraba obudde obutuufu bajja kutufunira omuntu agenda okukola ki okubeera mu nsonga ezo ekirala ki ekiri mu ggwanga ekibadde kitambula okufuluma parliament muze mukola zi boycotts and what and still overwhelmingly era nababawangula omanyi okubeera nti no abasezi bagenda kugabana omulambo gwabwe tekigaana oli atalya nnyama kubagamba bannaye kambaleke mugira mutematema nja kudda nga mumaze okyegedde ng'akabonero akalaga nti gwe tobirya gwe toli musezi okyegera kyendegeeza nakino bwe kiri baliwe baali bagenda okutematema ekintu kyabwe feno gamba akatuveewo kubanga bino bye mugenda okukola tetuli part of it mwe mukisobola naye tetukisobola however kino nkibabulya nga kibakisa sagala tuwe bannayuganda suubi nti buli ekintu bwe tunajjanga mu kulonda awo mujja kumanyanga nti obuzibu buzze naye kibawe ekyokuyiga nti okulonda okujja mujja kumanya ennamba kyeki eyo gye mubeereeyo ne mugamba nti babawadde sukaali eyo gye mubeereeyo ne mugamba nti no biki kati okulonda okujja lwe mujja okumanya nti singa kati kubadde kulonda singa buli ate nekyekigenda babulya singa omusajja akatemula leero n'amalanga akireeta nti paalamenti eronde pulezidenti ajja lwe mujja okuyiga kiki kye kitegeeza okulonda mu memba wa paalamenti omutuufu nze mbabuulira n'abamu ku bwe baatuwa naffe ffennyini ab'opposition waliwo abajja nga ebyabaleeta eno tebabitegeera mubadde mu induction tubadde nabo era tubalaba bajja eno nga besmartinga ne kaadi zaffe ne bazifuna nogenda n'obabuuza bibali mu kukola n'obabuuza kati muli mu kukola ki kino nagamba owaayi nja kunnyonnyola omuntu kyatasobola kukubuulira mu lujjudde anakikubuulira atya nga yeekwese so kyenyinza okubagamba nti embeera bwetyo bweri mu ggwanga leero wetwogerera tiwali abateeseza mugume mubeere bagumiikiriza paka bwalikomawo kuno si kubitrainga bannayuganda honorable ate kati ani anaateesa omukulu alina emirimu wabweru w'eggwanga nga kwogase n'okugenda okulaba mukulu munne bw'ali so kati tosobola mmugaana kati tugira tuguma paka iteeka bwe lirikyusibwa nti abo ababiri bwaba tebaliiwo sebamala asobola okuyimirirawo n'ateesa n'akubiriza paalamenti ate nammwe mumanye ti olulala mujja kuleeta abakulembeze abatuufu akasembayo okunoonyeza kwe twakoze zikamera CCTV ze twagula 2018 ennya ku 10 zosanga onayebo tezikola tezituuka na command center ebifaananyi tebituuka musimbi gwage ebyo byeraliikirira ebya kamera abaana abakola projekiti ya kamera eno gye mulaba projekiti ya kamera baali baana b'emakerere wano bwe baamala ne bayingira poliisi ne bagitunza gavumenti nti projekiti eno esobola okukola era nga bw'omanyi gwe ng'omaze okwesalira omunyago omaze okwesalira guna leeta eno omunyago gwaffe ne bagibanyakulako ne bafunayo kikampuni ne bakiwa erinnya nekijja ne kiteekawo sisikabe mbalayirira mugende kati enaggulu mubuuze abaana abo abakola ki abali mu ICT abali omwo mu ICT mwennyini mu department ya ICT eya poliisi mubabuuze sente mmeka ze bafuna
mubabuuze oba alawensi zaabwe bazifuna mubabuuze bino byogera mu kamera mugende naggulu mubabuuze abaana abo ba sente bazifuna sente zaabwe bakama baabwe bazibalyako ekyo sente zaabwe bakama bayimanyira obbagamba sente bwe zituuka ku akawunti tugenda kuweerezaayo miliyoni 2 naye bwe zimala okutuuka olina otuddizaako emiliyoni ya sente emu abaana bali eyo bakaaba kiri open nasanga omwana ne mugamba naye bino bikamera bye muteekawo bino biba tebirabaana nga muganda wange bwe tutuuka ku lunaku lw'okuddaabiriza kamera fe baatujjamu dda tebaleeta omuchina yaddaabiriza naye nga bakola project abakola buli kimu baleeta omuchina yakola ki bamala abaana bano bajja baleeta proposal yaabwe ne bagikwata ne bagiwooli ajja akole bwe bamala ne babaleka waawo ng'ebifaananyi ate addaabiriza bo mufo buli muchina kyakola bakimanyi naye bwe batuuka okuddaabiriza oli gwe baleeta yaddaabiriza lwaki oyo ayanguwa okusasula gundi ani yaddaabiriza kamera zaddaabiriziddwa zabadde mmeka 20 sente mmeka miliyoni 2 nga tatata nga zigwayo ku akawunti ate omusajja sibitegeera omuyita abachina tubayisawo mu parliament twayita kodrosi basirika busirisi obabuuza ne beebuuza ne bakulagira ddala nti tebamanyi kumuwadde oluzungu wadde oluli emmere ne beetunuulira ne bakola ki kati leero bw'oyita abantu abaddaabiriza kamera ezo nobagamba nti bannaayi tofaayo anti infrastructure kamera tezikola kekakiko ketutuula mukiwa obudde tugenda baliita njako bitujja kubeera wano abaana bajja kwogera alayi bajja kama wife nebya kamera tetubimanyi nerino ne tetumanyi n'abaddaabiriza tetubamanyi ne spares eziyita tetumanyiyo ate bw'ogenda mu URA n'obabuuza nti ebintu ebiddaabiriza kamera bino bisasula sente mmeka kiddayo ku kindi kyenagamba ekyokukisaawe nti okimanyi nti buli sente gye twewola okukola ekisaawe tesasula wadde omusolo ne baba balina kye baagala okukozesa tebasasula wadde 5 bonga bwe bakola akabwe bakakawa kalama ne bagenda nakyo kati njagala ogenda obuza addaabiriza kamera nti osasula omusolo sente mmeka waka permit yerwa wavadde China era okomawoddi naye bamala ekikamu kiri bwe kibaji ekiri eky'abachina abachina baddugavu nga ggwe era go batumayo waigenda okebere ku kamera ezo wali olabyeko muchina nga ali waggulu ku kamera nga agicu osangayo baddugavu naye kampuni eddaabiriza y'abachina bafuuse ddi abaddugavu oba bali recruiting abaddugavu abachina Uganda wange kiri Uganda wano bubbi buli Uganda naye kyenyiza okubagamba nti bwe munaabeera nga bwe tutaatereeza embeera eri mu ggwanga lino ate nga tutereeza ffenna bwe mutwe bujja okuba obubaka nga obusembayo bugenda kubeera ku ttaka ekibba ttaka kisusse etteeka baalikyusa ne bagamba bwe bati naye temwaliraba nga lijja ne bagamba bannange ng'abantu be balina mayiro kuba gwe mulama wo maaso ogujja ogwa evictions omuntu yawadde ekiragiro nga bwe mulina ettaka erya mayiro wano mu Buganda ne Bunyoro ne wamwe mu bitundu ewalala n'abantu abalala abali ku ttaka lye tuyita erya public land ery'obwannannyini ery'ensi ery'eggwanga ttaka lya ggwanga nabo katubawa obwannannyini ku ttaka lyabwe oli abeere nga alina ekyapa waabeera gobo ndi ekyo kituufu tejange waba talina mayiro nsobola okgenda ku ttaka lya eddala lyonna eriri mu Lwera nembeera okwo kubanga eryo ettaka terinaako bwannannyini nensaba gavumenti nempa ekyapa liizi ya myaka 5 wenteekako ekintu nga 49 99 nange nembeera okwo temwalaba wala okuva etteekawo lyakolebwa okutuuka olunaku olwaleero buli kintu ekyali kiyitibwa public land kikubiddwa ekyapa era buli woolaga Lutobazi kyapa Kibira kyapa wa kyapa kati okukakkana nga mmwe temwina we mugenda kubeera okujjako okubeera ku byapa by'abannammwe era n'olw'ensonga eyo omusajja agamba nze nja bakwasa lwe baba bagenda okuyisaawo oluguudo lwajja n'agamba ekyapa kya wano nze nkiina ate mujjukire nti ekyapa kya freehold kyenkanankana n'ekya mayiro ogwo omulamu omulala honorable Sewamala ogwo gw'amaanyi era njaga nnyo tukwate ku evictions omukulu yagambye no more evictions si gwe gusooso kyoge muteeka ki
guno oba mulundi gwakumeka ng'akyogera. Kooti ekola birala ne nannyini biragiro akola birala. Mukkiriziganye. Omukutu tujja mufuna omulundi omulala naye kisesezza alipoota ku kumpi cameras over 5,170 something kamera 1,776 zonna tezikyakola. Tunaatandikira akakiiko omukulu ono yakatuulako bazibu nnyaabu sente bazirya akuume. Uganda Eyenkya.